toyanzege tukwaniriza nnyo ku emboozi mu yugi atulaba munaffe najo sinzira okutulaba nzijo ffe mayanja AKM Stwagwa nogamba otya yona joli Simon Rock gwendi naye abadde ononga yebuuza nti baabaye omupiira gwa Arsenal bagujeeyo sebo omupiira bagijjayo simanye obagwa abadde gwakubeerayo naye nga gwadde gwakubaayo Saturday nga gwakeera sawa mukaaga naye emisana kati simanyi Arsenal wagikyawa nnyo bwotyo towagira bebekulu kyawagira andeke toyanzege Simon Sanso kulaba ku emboozi mu yugi nange nsanyusa nnyo okubeera ku emboozi mu yugi muli mutya mikwano mwebale kutwagala mwebale tufaako bwobanga oli subscriber mupya gwe bravo buno obugalo bubwo ate bwobanga otulaba naye nga engato giraze ku bantu kigatogato kiri awo ffenna tuwanike bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoose okutulaba tukwaniriza kacyoba olina okukola subscribinga onyige ne kade ofunenga notification buli mboozi gye tuleeta twewaayo ne tugamba tujja kubawa bye mwagala okuwulira ne bye mutaagala kuwulira kubanga ge mazima abasinga gabakaayira oluvaayo ne twogera amazima nga bajjaga ne kati gwe Simoni kaakati gwe obadde otya nedda kkiriza enswera ekwagala ng'emboozi mu yugi yeekugwa ku bbwa bwe tuba tuliguddeko ebiba biguddemu byonna bikkirize naye nga weetuli nze Simon Rock njagala nnyo okutumirako nga sinaba na kutandika abantu abatulaba nga muli bweru wa ggwanga mukola omulimu munene nnyo nnyini ddala abaana bannayuganda abali e Saudi Arabia abali e Qatar abali e Dubai abali mu America abali e London abali e South Africa buli yonna gy'oli nga gy'osi aliwa kati beti mukwano gwo atuwayo kaki ajja kutuwa mukwano gw'omuntu nga tolina kyomuwa ajja kutuwa inshallah waliwo Paul Muloki munnaffe wa Verdant Pastures yantumye nkugambye nti Verdant yagenda kujja ku board Verdant Pastures Agency bano no batwala abantu ebweru w'eggwanga ne bafunira emirimu ate ne bafaayo nnyo okulondoola ku bulamu bwabwe okukakasa nti buli ekibatuukako bakikwata bulungi Verdant Pastures basangibwa Olubaga wansi w'ekereziya wansi w'eddwaliro awo munda awo aba Verdant webali Paulo Muloki webale nnyo katukulinze jangu mu office ebirango bitandike officially kino tukubye kamooli era mukama wange tonsiba kale kakati nzejo from manja AKM Stwagwa nemboozi of course binje bitambudde nenda story nene ebadde ekyaluwe kyatambula yeyo mukulu Eddy Yawe mwana muwala Sheebah yavuddeyo atali Sheebah kalungi wazi Sheebah ni papa Sheebah Sumaya yavuddeyo ali Canada tali ali ludda weno mukwano gwa Denmark ali Denmark yavudde ne yemulugunya ng'agamba nti no mukulu Eddy Yawe bakola oluyimba naye bwe bakola oluyimba ate kati Eddy Yawe yamwefuulidde oluyimba yalwadde mulala okuluyimba naye ng'agamba nti bakkaanya omwana n'ateekamu ssente zonna ne bakola ne collab ne bagikolera e Denmark kati Eddy Yawe n'atuuka n'avaayo bwe yatuukayo n'akubira omwana nti kati omanyi oluyimba olutwetaka okuluddamu tufuna oluyimba olutuufu olunatula ku vidiyo jana tuluddemu tulukolere eno mu studio ennungi na biki ebyo byonna omwana n'atwala akadde n'ateekamu tiketi n'ajja e Uganda baddamu oluyimba kati omwana abadde yaddayo da Denmark yabadde akyali eyo agenda okulaba ate oluyimba muwala mulala yaluyimbye ne Eddy Yawe era kakati omuwala agamba yabyatudde yagaye nti Eddy Yawe kuba nga yakoze kino olw'ensonga nti Eddy Yawe yatega ekibatu mpaako ono n'atakikwatamu kakati omuwala agamba nti bwe buzibu si Eddy Yawe yekka twabiraba ku Daddy Andre n'abayimbi abalala bazze babikolakola abaproducer baani Simon nga gwali mu ndongo muno ebingi byolabye ensonga eyo gyogerako ki era ewa kifaananyi kyeri music industry mwana muwala yanyiize mangu waliwo omuntu w'okolera ekintu nga lwa obusungu ne bukuluma n'onyiiga n'ogaa kati kanjogere kyonna ekiba kikoze ekiba kizze sisuubira nti oyo mwana muto nnyo nti mbeerera era tabeerangako mu bikolwa eby'omukwano era sikirowoozangako nti ayinza okuba nga ye musajja yekka eyakasooka okutega ekibatu gy'ali n'agaana
eyo nsonga eba nnafu nnyo ku musajja eyeekoledde erinnya mu kisaawe ky'okuyimba, mu kisaawe ekyokuwandiika, mu production, mu linnya lye nga munnabyabufuzi, okutuuka okugamba nti yatega engalo olwagaana okuzikwatamu. Abantu abakulu mutegedde, yatega ekibatono n'agaana okukikwatamu, mbu kati n'anyiiga nnyo n'amuggyako oluyimba. Wayinza okuba nga waliwo ensonga endala. Bantu bangi nnyo abafuna excitement nga basinkanye basereebu. Oli najja nakusanga Simon Rock ye tukole. Namutandikira mu serefi n'amaliza, nange nno ndi muyimbi, nange nno nayimba naye tukole kino. Nga mugenda mu studio, vibe ebeeriwo nga mukola oluyimba. Kati gwe n'olowooza mbu olwo nkuwadde nnyo oluyimba, tambula kola ki? Genda. Si bwe kiba. Mwana muwala atubuulire mazima. Bamuwa ofa ya kolabo oba yasasula kolabo? Ebyensasula teyagyogerako. Bw'oba tewali byansasula talina kyabanja Eddy Yawe. Yayogera ku sente z'ataddemu kola video. No. Ng'obikola ku luyimba lwani? Olulwe. Ate olulwe Eddy Yawe asobola oluyimba? Oluyimba lwa Eddy Yawe onfuna bulungi. Omuwala ono bw'aleke kunuuna linnya lya musajja mukulu, kulowoozesa nsi nti abantu bonna Eddy Yawe bazaakola nabo kolabo azze nga yeebaka nabo. Muwala gwe yimirira mu makulu ga abiri. Bw'obanga mwali walina okusasula Eddy Yawe nga tewamusasula, he has a right okuyimba oluyimba olwo n'omuntu omulala yenna. Okuggyako ekiyinza okubeera ekibi kyekyokuba nga yakuggyako akasente ak'okuyimba naawe n'akusabiriza. Ekirala, bw'awandiika oluyimba omusasudde nga writer. Bingi nnyo ebintu bye tulina okugoberera. Omuntu okwonoona erinnya lya munne situgenda kukkiriza nga abantu bagenda kuvaayo bakole ebintu bwe bityo ne bwe bityo. No. Asooke atulage entegeeragana ye ne Eddy Yawe bwe yali. Nti bwe mwatula ku mmeeza mwakanya kuki? Situwagala kulabanga weemulugunya osambagala. Nze nagula tiketi bwe wagigula Eddy Yawe agirye. Yampita nenzije Kampala, simanyi ne tukola audio, ne tuddamu ne tukola video, ne nninya nenzirayo. Ye nga nannyini luyimba afunira mu ludda wa. Watekamu ne mupangisa lenzi ku luyimba olwani. Okitegeera. So abaana bangi nnyo abazze bakola ebintu bwe bityo. Omuwala oyo njagala aveeyo abeere mulambulukufu ekimala. Abeere mulambulukufu ekikola ki? Ekimala. Atugambe nti bannange nasasula Eddy Yawe ssente bwe ziti, tukole oluyimba. Ne nkola bwenti naye Eddy Yawe aganye okumpa oluyimba lwange. Ekyokugamba mbu yansaba neŋŋaana mbu kirabika kyekyamunyiiza. Gumanye bawala bameka balaba Eddy Yawe? Bayitirivu. Are you so special? Atujjeko naye nankani baba yanoonya linnya nga liganye ave ku Eddy Yawe amuviireko nno ddala. N'ebingi bibaddewo. Musajja we wamulaba Daddy Andrew era issues ezimu. Ebya Andrew kitegeeza nti abayimbi ebya Andrew byo birala. Kitegeeza nti abayimbi enkola yaabwe. Ate abana bavayo mawulire ne berwanako ngate mubabuusa amaaso mubasenza luti. Okutega engalo tekiri mu bayimbi bokka. Buli muntu atega engalo. Ate oyo omwana bw'abanga okutega engalo nga kyebakamutegako omulundi ogumu nga kyekimukayanyiza. Maama Sheebah bakyakutega nnyo engalo. Ekino ekisaawe kye wayingiramu kyabatezi. Muntu ajja kutega. Kati anayogera kuba meka. Anaakomawa. Nga bamalediyo bapromota n'abagundi bonna bamulinzi. Tannatuuka ku mayanja. Stega. Naye nga omuwala abeere mulambulukufu, then twetaaga okubeera objective, tumanye ne mukulu Eddy Yawe kyakyogerako, y'obunyiivu yabujjawa. Kubanga tuyinza okulaba omuwala ng'anyiiga, naye Eddy ye yasooka okunyiiga. Okuddamu anoonya omuntu omu. Nedda ekyo tekisobola kunyiiza muntu nga Eddy Yawe. Ayinza okuba nga waliwo ensonga behind lwaki Eddy atuuka okunoonya omuyimbi omulala.
addemu oluyimba lwe lutya lwe lumu. Wayinza okuba nga waliwo obutakwatagana obutakkaanya naye si kiwa linalowooza nti ekyokuba nti teyamutegulira ku mukisa nti wewali embiranye naye awusirabawo buzibu. Omuwala ono ayinza okuba nga byanfuna byagaana okukwatagana. Ekirala biyinza okuba nga nabyabufuzi bw'ensonga nyingi nnyo ezeetoolooleraawo basobola okunoonyayo blackmail. Tuyimirira ku kyokuteeka ku muntu ono enziro, tuyimirira ku kyokukola ekintu bwe kiti ne bwe kiti naye nga byo ebyokusabiriza abantu bulijjo basabiriza. Bw'osaba ne bakuwanga olidde, bw'osaba ne bakummanga era owedde, byonna bitambulira awo. Naye kakati omuwala ono baba nga yateekamu ssente ze zonna nga bwe yanyonyodde byonna byonna badde ogoberera. Kati Eddy Yawe bw'amuggyako oluyimba luno alw'omuyimbi omulala yafuniramu agende amuwabire mu mateeka. Lwaki oddukira mu kamera? Genda mu mateeka, genda ku poliisi bw'obanga omanyi nti ensonga yonna mbulukufu. Genda ku poliisi obagende nti bannaye nategeeragana ne Eddy Yawe nga ngenda kukolagana naye mu kukola oluyimba ne muwe miliyoni zange 2 ne muteekamu kino ne nkola na kino ne nkola na kiri naye oluyimba lwange bazzemu ne balukola ki? Amateeka gajja kukulamula. Ebitongole weebiri ajje muwuma esobola okumuyamba asobola okuddukirayo n'akuba enduulu naye ekyo kyakulembeza kye njagala okusazaamu ekyo kyogamba ne yansaba neŋŋaana mukaakati kyeki kati ate oba otegedde abayimbi mulina obufo kati ate oba ategedde ekyamumisa oluyimba agenda amuwe baluyimbe. Omwana yagamba yesi yenkola ye yezi empisa ye bwatosibwa akole birimo gye kati asasule yakwate mu nsawo asasule omusajja gwe bagambye ani asindika eggaali n'etokota nga tagenda gyebuukira. Oba Eddy Yawe bamusasula nga yali ayagala ssente ne ate omuwala tayogera ku kya ssente yeye nayo n'abitadde ku gavumenti abitadde ku gavumenti omuntu wa wansi adugede wa muntu wa wansi. Omuwala atulimbye alimbyemu naye lwaki omuzogo by the way nga bamutegeezezza nti si yeyekka bangi abawala abavuddeyo nga boogera bwe batyo ku baproducer waliwo emboozi y'abaproducer ndowooza ogijjukira baproducer abasaba abawala ababa bazze okuyimba ennyimba nti omwana ajja n'asasula oluyimba lwe bakole omulimu ne producer kyokka ne producer takoma okwo nayagala ate n'okulya ejjobyo. Okulya kya buntu. Eating is very normal. It is kyatutonderwa kati oyagala bakole ki? Lwaki mukikapitalizingako? Kiri nomu naye ate lwaki bakiteekamu obusungu abasinga bakisamu obusungu kati onyimye. Kati nkubula ekintu kimu buli musajja yenna ayagala okubanga bw'atega engalo bazikwatamu. Buli musajja yenna ow'ekikula kyonna ayagala nga bw'asaba aweebwa. Ekyo kiri mu butonde. Omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Omusajja yenna alina okweyagaliza okwo. That is in men. Era buli musajja alaba YouTube channel eno asobola okujulira. Teri musajja asobola kuwulira bulungi ng'agambye omukazi nti hello omukazi n'amusooza. Omusajja n'ateekawo ekibatu ne batakikwatamu. Era oba ojja kuwulira bubi. But I do think Eddy Yawe is too professional obutabeera driven by such a minor kind of issue. Okuba nti atuuka ku ekyo. Walina okuba nga waliwo ensonga ennene esukka mu kutega engalo. Yes. Nze bwe nkiraba nze ŋŋanze. Nga tumaliriza emboozi y'omuwala ono. Omuwala omwamagezi ki? Eddy Yawe omwamagezi ki? Bombi. Omuwala kyenjagala akusooke akkirize nti yalaba Eddy Yawe nga tannalaba kamera. Era Eddy Yawe mukwano gwa alina n'ennamba ye. Asooka ayogere ne Eddy. Abuuze Eddy bwe kiba nga kyetaagisa kusooka kusasula Eddy Yawe amusasule. Kuba omuntu wooteeramu tiketi ova Denmark ojje Kampala mukole recording session eya audio oba olina obusobozi. Pay the guy mugambe kale biri nali mbikoze mu kukkaanya kwa mukwano onfuna bulungi naye kakati njagala tukole business. Batule ne Eddy Yawe nga bagenda kukola ki? Bakole business. Kati Eddy Yawe mugambe nti waategedde bwe kiba nga business I need 10 million okukola naawe oluki. Kuba ekituufu kiri nti omuwala ye yeetaaga Eddy Yawe. Eddy Yawe si ye yeetaaga omuwala.
Eddy Yawe naye yeetaaga. Otukira okutega ekibatu mutubo oba mwetaazi. Eba neetaaga ndala. Naye neetaaga y'okwongerwako musically. Omuwala ye yeetaaga Eddy Yawe alinyire ku linnya lye ensi emutegeere. Actually ye yafunyeemu nadda mu kaseera kano ke tulimu ate Eddy Yawe yalina n'okuvunaana omuwala. Kuba kati ffe baani abaali badde boogera ku muwala oyo. Sinayo na luyimba lwe mmanyi. Tugiveeko ensonga eyo. Simumanyi na kumumanya. Onfuna bulungi kati yo already omuwala ali mu kutekinga advantage ali mu kufunamu. Kati bwetubanga tugenda ku step ya kuyimba omuwala akwate mu nsawo awe Eddy Yawe bakole oluyimba ate bwamala Eddy bw'aba ateze ekibatu muwala gwe kikwatemu. Sayimo Nyege Nyege agenda mu maaso ebifaananyi birengera kuba fesi twagenzeeyo ebifaananyi birengera ebifubutuka mu Nyege Nyege. Lwaki onkoze ekintu kino okunjogeza ku Nyege Nyege? Nyege Nyege bwatyo bwabedde ng'abeerawo emyaka gyonna. Balina akakodyo kaabwe ke bakola abannanyege Nyege abakola ekivvulu kyabwe era buli mwaka obeerawo controversies before the show nga bakozesa abakungu ba government yisi yaabwe. Tekijja kubaawo era buli mwaka Nyege Nyege lwebadde ng'ebeerawo wadde wasooka kubangawo okusika omuguwa tejja ejja. That is to create tension. Abantu beebuuze what is so special about Nyege Nyege? Lwaki parliament etuuka okutuula ku kivvulu obuvvulu? Lwaki bakigaana? Yebane lwaki tebakikkiriza? Lwaki saba minister ne speaker bakontana? Masijja kubaayo. Eyo way of promotion lwakuba eri ku higher level. Eyo level ya waggulu. Abalala baba nakola ebivvulu bateekawo bukondekonde bwa wansi. Naye kino ekivvulu bakitadde ku level ya waggulu nnyo ne it was a promotional strategy. Nze bwe nkirowooza kubanga Nyege Nyege ebiri mu Nyege Nyege sijja kubyogererako wano ku kamera ne bw'otuukayo omanya lwaki Nyege Nyege. Uganda yeetaaga ekivvulu nga Nyege Nyege. N'ebisingakaawo abantu wadde tuli baavu naye twetaaga okusanyuka. Abantu abajja mu Nyege Nyege abava ebweru w'eggwanga bayitirivu. Onfuna bulungi? Eggwanga lifunamu. Abantu bafunira ddala mu Nyege Nyege, eggwanga lifuna omusolo, abalambuzi bajja ne batandikira ku Nyege Nyege ne beeyongerayo mu bitundu by'eggwanga ebirala, foreign exchange eyo bingi ebiri mu Nyege Nyege. So Nyege Nyege manduso ate okusinziira kubadde bijja biwulwa bulijjo ate nga ne kufuya parliament era byatuuka nga bagamba nti ekijjudde muli buseegu bantu kwekola eby'ekintu ekikulu mu lujjudde ebisiyaga nabo babyogerako awo amazina agatajjansa n'ebirala bingi. Mpayo ekivvulu kimu nga si kya gospel nga si njiri ya Kristo ekitali mu buseegu. Twali ku show ya mukwano gw'Obuninnwagi. Saabulabayo bwe baava mu kyo kiki ekyaddirira abo abaana abajja bambadde buno abatwalira amabeere ebweru babazze kukola ki? Obuseegu is everywhere. Ensi yayonooneka okuva mu lubereberye oba Nyege Nyege weeri oba teriiwo bwo obuseegu bubeera weebuli. Kati ekyobuseegu tekisobola kugaanisa kivvulu kukola ki? Kubeerawo obuseegu ne oba tokubye disconeegi olaba abantu baseegukira mu covid nga bali mu mayumba naye nga waaki oli atambuza ebigere n'agenda anoonye munne bakole obuseegu. Ojjukidde akaseera ako nga tewali wadde transport naye ng'omuntu atambula n'abukuleetera. Omwana yanyumiza emboozi akawala kaali kaze okumukyalira laba muzeeyi bwadda ku TV n'agamba okutandika n'olunaku lw'enkya tewabaasala saagala boodi esala saagala gisala saabuloka yonna saagala daaweesa omuntu. Kati kali mu baana bameka? Kaali kaava mukono kali makiri iri ku Salama Road. Kali mu baana bameka kati? Basatu. Kati obuseegu kali umwana omu obuseegu tebulinda Nyege Nyege. Obuseegu is everywhere at any time. Yes. Obuseegu obulaba bamalaya babeera ku street eyo nayo Nyege Nyege ekitegeera. So Nyege Nyege n'ekigendero kyo naye n'erinnya oliwulira. Kati gwe Nyege Nyege oba osuubira ki?
kakati usaimu fight tumaze okutegeera obusego buli wona wadde simu Nyege Nyege mukka dala Uganda tubyetaaga ebyo tetutaga kubanga kachaza fensi daga kirala ukokana kwebyo obusego obuliwo obusegu si culture kuba kusiwuuka kwa mpisa omuntu nayonooneka n'aseeguwala nfuna abaseegu mu nsi gye bali eriyo abali mu Nyege Nyege nga si baseegu sitwaga nnyo painting ekifaananyi kya bivvulu nti kiba kyakuseeguka waliyo abagendayo olw'okulaba waliyo abagendayo olwa entertainment waliyo abagendawo okugendayo to kill the stress abantu balina stress bali mu mayumba gaabwe beeraliikiridde so ekintu kyonna ekisobola okubajjako stress they go there ebivvulu bingi nnyo ebiri mu ggwanga lyattu Uganda kati Nyege Nyege mugibale ng'ekivvulu ekiki ekirala wadde personal enyinza okuba nga sisobola kugendayo naye sisobola kuddaawo nkondeminga omuntu yateekateeka oba nvumirire nnyo omuntu wagendayo kuli kusalawo kwa muntu Katonda bwe yali atonda omuntu yamuwa choice oli waddembe okukola oba obutakola oli waddembe okugenda ne bakunyegenyegenya saye mwanyaga tumalirize producer w'amaanyi bamwita Washington yes yavuddeyo n'agamba nti abayimbi ayagala batandika okusasula royalties ennyimba ezo baze babakolera naddala ye agamba nti ennyimba nyingi nnyo ez'amaanyi zaakoze naye agamba nti abayimbi tebamuwa royalties ze ngagamba nti bakoma ku sente transport oli eyamuweebwa emiliyoni abamwe yajjangako miliyoni 3 5 ezo kati gomimbi wova noga kati ngezo wanne simu oba wajjona ndi oluyimba lukubira mmeka oluyimba lukubira emitwalo 5 kati mbwa agataano gobo otuteesa weeyo gabaga tagabala transport tagabala kati esente ziba mu luyimba ngo olufunamu oluyimba nebakusasula nti kuba kuno kuva ku percentage ya producer munsi wali ekintu kye bayita okuzimba omutima era okuzimba omutima kusudde bangi ba producer mu ntata kututte ba producer ku mizindalo bayimbe ne bibalema kusudde ba producers eddalu ngajja nakusanga Simon Rock nga toyina kyoli nakolera oluyimba ne luhitinga ne lufuuka ekizibu mu nsi kane naayagala ayambuke naawe ekintu ekitasoboka ekyokubiri omuzungu yagala n'agamba nti with Africa bw'oba oyagala kweka ekintu kyonna ekyomuwendo mu Africa tokisimira ttaka kiteeke mu kuwandiika because Africans we don't read and we don't write that is in our nature tetuwandiika n'okusoma tetusoma bw'omba nkola oluyimba ne producer endagaano yaffe eri etya what is our agreement about ebiseera ebisinga toba ndagaano nfuna bulungi ebiseera ebisinga kiba nti oluyimba lukubira sente meka yasooka atumenyere Washington muyita atumenyere ennyimba ze yakolera obwereere agambwe ziri ezimu yazikolera bwereere anti ajja kwesiba ate ku bagenzi ojja kulowooza omuntu nti akoledde bwereere naye nga takoledde bwereere singa mbeera nga yenze I will take this example of radio omugenzi nga nze radio and Weasel nfuna bulungi ne tukwata Washington nga tuketaringa ebyokulya byo ebyokunywa byo ebyensula byo obulamu bwo welfare yo tubeera naawe oli teamwork nfuna bulungi nga what you can only offer to us is producing a song oba toli musasule nziraamu bwembanga mayanja nkusuza nkuliisa nkunywesa nkukolera buli kyonna kye weetaaga nojja nonkubira oluyimba ku Radio Sapiensia mba sikusasudde oba oli awo kubanga naawe eyo ye offer gy'olina eri obulamu bwange nange eno ye offer gye nnina eri obulamu bwo tuli mu kkaayana ku nsonga z'abana abasajja abatega ebibatu n'abawala bwe batega ebibatu singa omuwala ajja mu studio ng'alabika bulungi onfuna bulungi najja n'omuwandiikira oluyimba n'omuproducingira oluyimba n'amaana ajjamu engoye ze n'akuwa obwereere bwe n'akuwa omubiri gwe n'ogukozesa aba takusasudde aba akusasudde onfuna actually oyinza n'omwongerayo ka balansi kakati ekizibu ky'abaproducer kya mulundi gumu nti akasente akabaweebwa mu bunene bwako oba obutono bwako omutango gw'oba ogulidde etteeka lya copyright lyogera litya ku nsonga eyo nti for any person who pays
nenzija nenkusasula okumpandiikira oluyimba rights z'okuwandiika oluyimba ziba zikuvuddeko oluyimba luba lufuuse lwange kubanga nsasudde naawe osasuddwa ekyalibadde ekituufu kyalibadde kitya nti Washington ng'akeera ku makya ng'akubira omuyimbi Simon Rock oliwa nti ndi wano jangu owulire eŋŋoma eno ng'owulira mu ŋŋoma ng'owandiika ng'oyimba nga mwawukana nga father na musamize omu n'akwata lino omulala n'akwata liri ne musayininga endagaano egamba nti nze Simon Rock nzikkaanyizza ne Washington okukozesa eŋŋoma ye ne nnyimbiramu ebigambo byange n'olwekyo rights ze nga producer azisigazizza rights ku track zisigadde wuwe nze nsigazzaako rights za kuyimba ku stage okitegeera bulungi eyo y'endagaano entuufu eya copyright naye bwe mbanga nina ne receipt ng'eriko amannya ga studio n'aga producer nga waliwo wansi wali akagambo payment for production kakati oba okyanjagaza ati so ayagala okusaba sente zisabe rights zojja kuzifuna depending ku ndagaano gy'olina n'omuyimbi wo Washington waalibanga ku nnyimba z'obanjayo kitono nnyo oba tewali bw'wabanga tewali ndagaano obanga tewali bw'wabanga endagaano zo n'abayimbi bo tezikudifendinga kati tandikira kati kubanga okyali producer tandika kati otandika okukubira eŋŋoma obwereere oclaiminge rights naye bw'abanga bakuwaayo akasente rights tozirina ago ge mateeka toyanzeege tetujja kusukkawo wano tukwagaza birungi byereere era tukwagaza akaseera ka Simon tuve wano naye nga tetunaba kuvaawo katusooke tukujjukizeko kuba nafa ba Fit Club kyebusabalaawo agendawo okoleko ku gym agendawo okoleko ku aerobics gendawo ogendeko mu sauna gendeko mu massage ogendeko yoto ku muliro ogendeko mu steam olamu obuzeko bujja so webali awo kifo kiri executive nnyo kirungi nnyo ate nga n'ebisale byabwe bisamusamu nenga bakola ekintu ekinimalida atuuka waawo ojja kumbuulira si kyafo kyabayaayi kifo kikakamu nnyo so kikuwa emirembe bayitawo ku Fit Club bw'ova wano ku kalenda emakindi isalamu mu kikubo ekya Salama Road ogende paka mu Kyebusaabala wakati mu junction yawo bw'otuuka mu junction yawo nawe ng'obalagirira wala ekifo kiri ku Entebbe Road ku Shero Busaabala bw'otuuka ku Shero Busaabala katono nnyo after supermarket eyo ye Fit Club eyo endagirira entuufu Entebbe Road ku Shero Busaabala producer so gendawo obulamu buze bujja nange nze Simon Rock mugamba nti Verdant Pastures Agency Uganda Limited webali okubanga bakutwala ebweru w'eggwanga mukwano okuŋŋanya kasente okalabeko nga kawera basangibwa Lubaga bakutraininga ogenda ng'omulimu gw'ogenda okukola omaze okufuna experience yagwo towankawanka togufunira bweru wano wennyini w'ogufunira n'ogenda nga nekyogenda okukola omaze okufuna experience yakyo tojja kusanga buzibu bakuyigiriza olulimi Oluwarabu nga tonnaba kgenda nga waakiri ebitandikirwako mu Luwarabu obimanyi ye Verdant Pastures Agency Uganda Limited tuuka we Lubaga ojja kuba ng'oyambibwa bye bye